It is, yes, mpola mpola tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Kimso number one boy Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe mwana wa mama, webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga edda ate nawe atanaba kuba nti osubscribinga ngamba nti yes, subscribinga tugende mu maaso mpola mpola nkugambye amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Kimso number one boy Maxudi Junior. Abayimbi White Bender beyalemesa sente za President Museveni bamupangidde akabenje bamalewo obulamu bwe mbu nkiddamu abayimbi White Bender beyalemesa akasente mu State House oba beyalemesa akasente ka Museveni nabwe kityo bapangidde White Bender akabenje akabadde kagenda kutwala obulamu bwe mpola mpola. Agaga ntugenda kwantuka kutusako mpola mpola webala kwanti otambula naffe webala kwanti otwagala webala kwanti eva ositukira muno gamba nti yes Kimso Unyaze abere nti akutusako mpola mpola ganono mawulire ga munda nnyo mayitirivu nno ddala ganono amawulire ga munda nnyo so gamba taliwa taliwo osobole okuba nti ojja obere nti okewulirirako nkiddamu White Bender waliwo abayimbi mbu beyalemesa akasente ewa President Museveni era nga akasente kano bajja bagulana nako abayimbi bano basobodde okuba nti bapanga olukwe basanyewo White Bender ne famire ye mukama w'amaanyi White Bender yazze engulu omukutu guli gumu Uganda Mukamoli gamba chaliwo nti Kimso nabwe kityo azabere nti atutusako mugamba mutya batali bange museze njawulo musuze yatugamba nti ensi tenemazaamu ate nkozesa bintu bikyamu nako omwana Adamu yes ensi tetwemazaamu olwaleero okola byokola obere nti mbu oyagala kubeera wa tabu naye nga ate Mukama Katonda nga yataze okuba nti akuyita ogenda kakasa nti ensi tulina kyosobola kugikungulako ensi eno tekungulwa so nolwekyo tandika okuba nti valuinga nokurespectinga obulamu bwa banno yes nkiddamu ensi eno tekungulwa ensi tekwemazangamu tekukozesa bintu bikyamu yes nolwekyo bw'obanga opulaninga okukola banno ebikyamu amanya nti ensi nawo giriko kaseera katono ogenda kumala ogiveeko era nga ensi ejasigala nga yeyongera mu maaso ate nga bokoze ebikyamu tebali kwerabira paka omukutu guli gumu Uganda Mukamoli nkiddamu subscribe gwatanaba kuba nti osubscribinga ate nawe eyasubscribinga edda nkugamba nti webale nnyo webalire ddala kati tutandise omuyimbi Wycliffe Tugume all the way from yes Toro Wycliffe Tugume omuvubuka ono White Bender Kireka boy kuba music tatunda byenda ali ku girls yes ali ku every girls agenda omuvubuka ono nzalwa ye Kireka mu kibuga Kampala naye ennaku zino yadda muyengo omuvubuka ono yafunye accident bambe kisebo mukuba nti kyafunye accident kyekya emimwa gyayulise amaaso gafunye damage era nga emotoka y'ekika kya Benz yonna yasanyizibwawo mwabadde mu famire ye mwabadde mu mukyala we omwana we ne baganda be babadde batambula era nga accident eno yabadde mbi bambe wanono twatandise okuba nti tufuna amawulire ag'enjawulo nawo White Bender y'omu ku bapulezidenti ba UMA oba Uganda Musician Association era nga ekibiina kino kyekitwala abayimbi mu Uganda waliwo olutalo lwetuwulira nti oba oliawo abayimbi bagenda mu maaso ne bagezaako okuba nti bafera President Museveni nga bwe balina ekibiina era nga ekibiina kya UMA kirina bapulezidenti ab'enjawulo recently waliwo omukyala amanyikiddwa nga Sophie Gombya yasalawo okuba nti alekulira oba oliawo nga abantu bali nabo tebakkirizaganya n'ebyo yes bye byawulira nti bye era nga tukiwulirako nti White Bender aze abatolinga n'abayimbi ab'enjawulo mu kino ekibiina kisobola
okuba nti Wakependa yagaana okuba nti aliya ssente za President Museveni ng'era abayimbi bangi oba oliawo ababadde bagezaako okuba nti bayita Wakependa emabbali okuba nti bajja akasente kano naye ng'ate Wakependa paka ssaawa zino yagaana okuba nti akwata ssente za Yoweri Kaguta Museveni n'ez'abayimbi ku ludda lw'abayimbi era ng'agamba nti talina nsonga lwaki akwata ssente za pulezidenti nga oba oliawo bagezaako okubagula mu butanywa. Wano nno bantu bangi abayimbi bangi abatandika okifiirwa okiwulira obubi era ng'abayimbi bangi abeeyuza n'okwevuma mu maaso ga pulezidenti. Wakependa nga president w'abayimbi yavaayo n'abagamba nti bwe bakwata ssente za Museveni zijja kubaleetera obuzibu kubanga yo bizinesi yaabwe y'abantu bajja kuba obucupa banaabanga ababetroyins abayimbi ababetroyins bafaani baabwe era nga abamu ku bantu bano yes basalawo okuba nti banyigira Wakependa. Abantu oba oliya Wakependa baze alwana nabo bantu banjawulo sijja kubatula wano mannya naye ng'ate yes President Museveni yali anyigira abayimbi baragadi babebe kulu yes ba King Michael n'abasigaddeyo nga bagamba nti bamulimba ebintu bingi. So n'olwekyo Wakependa nga president wa UMA ng'akikira abayimbi yagaana okuba nti oba oliawo ayita mu banne akanaana asobole okuba nti akwata ssente za President Museveni oba oliawo ayiseewo agenda za NRM ezitagenda bulungi aziseewo zigende bulungi mu maaso. Wano nno abayimbi ab'enjawulo batandika okuba nti bawalana Wakependa era nga Wakependa aze abadde target ku myaka emito. Wakependa asobodde okuba nti afiira n'okulemera ku mazima era nga Wakependa ssente zisobodde kuba nti zimukyusa. Olutalo lujja mpolampola ku bayimbi abakulu. Yes waliwo abayimbi abakulu naye bannange oba mboogere abantu bano Wakependa abantu bano bamboogere but for the good of Wakependa nsuubira sijja boogera naye kamboogere abantu bano waliwo abayimbi group y'abayimbi abagenda ne Wakependa okumitinga President Museveni. Wakependa bwe bamuyita nga president w'abayimbi agenda mitinga president era n'awaayo ebirowoozo bye. However much president n'abantu abamuliko balina akasente kebalina okuba nti bagabira abayimbi. Wakependa ke yagaana n'agamba nti akasente kano kali mu mateeka matuufu akasente kano kajja kuleeta ebiteekateeka ku muyimbi w'eggwanga akajja kutta music industry era nga Wakependa yasobola okuba nti agaana ezo ssente. Waliwo abakyala abamu abakadde mu music industry n'abasajja abamu abalaba Wakependa nga threat. Abakyala bano batandika okuba nti bawalana Wakependa abamu baali mu kibiina kya UMA. Yes baali mu kibiina kya UMA ne baresigninga. Yes omu ku abo anyway kansirike naye ng'ate abantu mwenja boogera kubanga mugezaako okuba nti mutulaga ekifaananyi eno ekirala kye mubeera ate nga bwe muddeeyo mukola ebintu birala. Olwaleero Wakependa kitegeeza okuba nti oba oliawo abantu baasikana b'omuguwa babadde bamupangidde akabenje bamutte obulamu bwe bugende mu maaso. Waliwo abayimbi abasajja b'emmanyi n'omukyala omu ababadde balwana Wakependa okuba nti oba oliawo Wakependa abalemeseza okuba nti afuna akasente mu state. Wakependa agamba nti talina nsonga lwaki akwata ssente za Yoweri Kaguta Museveni nga tebagenda mukolera. Abayimbi balina ebizibu ebibaluma so si kujjuza nsawo za muntu omu era Wakependa agamba nti tajja kufuna akasente nga bw'omu. Akasente kano yakagaana. Banne bwe bagenda okumitinga president batandika okuba nti banooma era nga kitegeeza okuba nti mbu bwe bamupangidde akabenje kano. Wakependa abadde afudde ne famire ye. Wakependa obulamu bwe bubadde bugenze olw'abantu bannakyegwanyizi oba oliawo abavaayo okuba nti baloga n'okuba nti bapangira omwana ono ebintu ebisobola okuba nti bisanya obulamu bwe bo bagaggawale. Akulika amagombe kulika okufa muganda waffe Wycliffe Tugume tusigadde tulinaawe naye ate ngenda kusaba bantu mu abakulu muleme kutta biroto by'abaana. Ono omwana abadde astandize ku myaka emito alemeddwa okuba nti agulibwa alemeddwa okuba nti ali enguzi alemeddwa okuba nti agibwa ku mulamwa osente tezisobodde kuba nti zimuwugula asigadde ku mazima ag'abantu era asigadde ng'alwanira music industry. Muleke ku frustratinga Wakependa muleke kutta manyi ga Wakependa gakozeseza okutuukaawo ne music industry okuba nti ayagala gisettinga free. Mulekaawo okuba nti Wakependa by the way y'omu ku bavubuka abadde mu state house eyo nga bagamba Museveni ate endongo naye ng'ate
tebagita olwokuba mmwe mugenda ne mubbayo abusente ku President Yoweri Kaguta Museveni ne mugenda ne mukola faamu zammwe ne muzimba ennyumba ne mugula amamotoka naye ng'ate industry eba efiirwa Whiteband ezo sente yazigaana n'asalawo kuba nti akola byakola. Bantu mmwe tubamanyi mmwe bantu mmwe abawana Whiteband abagala okutta Whiteband abayimbi mmwe tubamanyi era nga bwe mutakikobye ngenda kuteekayo olukalala abayimbi mulinga 7 ngenda bateekayo tugenda bateeka mu mawulire tubaabye. Big up on yourself. Webale kuba nti otambula naffe kulika accent Whiteband bambe mukama akungomeze. Abayimbi babadde basse muyimbi munnaabwe lwakuba nti yabalemesa sente za 7 omukutu guli gumu Uganda mukamoli tubeera mukamoli mwe tugalabira ne tugafuna ne tugakuleetera. Webale kuba nti otambula naffe genda ku Twitter nkozesa Jimso 16 nze nno baganda bange sitiisibwa era gojja kulowooza mbojja kuntiisatiisa olowooze mbogenda twala obulamu bwange jangu obutwale oba gwe yantonda nze mpeereza abantu era nakuba nti nkola mazima. Mwe mwenna abayimbi abali abatutiisatiisa temulina gwe mugenda kuntiisa temulina kye musobola kunkola naye mubadde muse Whiteband abantu mu ababi olw'okuba yabalemesa sente za Yoweri Kaguta Museveni. Yes. Atwegweko next episode bampita Ntambi Kimso genda ku Twitter kosa Jimso 16 ku TikTok Jimso 16 ku Snapchat na jendi kosa Jimso 2 yes ku Instagram kosa Ntambi Kimso 5. Bye bye for now. Mabula kwanti mutambula naffe.